kati kino twala kyali ekiseka kinene mubonereze zimujjeeko tokaba omugaso bonna mbaziisa ab'omugaso bonna bafudde bino biri wano alla senga ojjulula binene zimujje ajja kuddayo ku kibuga abagamba ate ab'omukyalo Muzeeyi mukambwe biri eyo babibulire gula buguzi bamalaaya bigula buguzi bamalaaya bino mukulu munnange tiyegwa anti wangamba ye musikaawo ng'onaasikiraani oli eyafa wabikyusa oli eyafa yali alina okusika naye ko omusazeeko enviiri ajja kino ngamba ala senga akijjulula bujjuluzi kinene amaviiri gamulinga ga balalu enviiri z'abalasitanga bazaagala nnyo omukwasa otya omuzimu zimusalako ali nomanya nakwokya byokye amaanyi ga taata ago ge bayita amaanyi ga taata ozambe agenza okukyalirako taata we kumbe taata yamwesunga dda taata agambye gwe leeta wano eno ebiviiri byo ate ebiviiri tabisazisizaako kambe enviiri z'ozambe tazisazisizaako kambe naye asinga okubeera omuzibu ennyo yona akutte kamera ananga abantu abo bazibu taata ali eri atuuzizza ozambe bali mumusalako nvi naye akutte kamera omugambo gwatokomoka tegusobola kubeera nga gukusonyiyisa tegusobola kubeera nga gukakkanya oli alina obusungu oba yenna yabadde akutte kamera oyinza obutalaba ggulu obeera nga bwoti ate abantu abasinga bonna babeera bakutte zi kamera bwe batyo by the way bwe batyo ogenda olya amalowooza agava kuba kati nge yali akutte kamera nga bakubaani Pretty Nicole naye yali eno ng'ali mabega wa kamera naye nga supportinga gya supportinga yali akutte kamera bangi nnyo ababeera bakutte kamera naye nga wowulira eno munda ebigambo boogera kati noono naye ozambe taata we muzibu mukko taata we mukambwe mukko naye neera kyensinga okwebaza ku ozambe kwe kubeera nga ekitiibwa yasigadde akiwa taata asigala taata maama asigala maama so ozambe besides ebyo byonna byonna ebyagenze mu maaso oli musajja mmekete okubeera nga taata wamuwadde ekitiibwa neera n'asigala nga ye muzadde era bw'atyo n'akola ki kyeyabadde alaba ekituufu ekirina okubeera nga kikolebwa okusinza ku bigambo bya taata agamba omukulu ono ozambe yabadde yalina n'okubeera omusika naye taata kale yanyizeemukko abazadde babikola kale singa atuttemu ono biki naye abeera takitegeeza nti otakwagala ekiraga munne era akwagala wadde ayogedde biri n'atwala ab'omugaso n'alekawo bino kale bino singa bye yatwala amakulu mu kyonga gansinga ozambe yafa yes taata abyogera naye abeera tabitegeeza kubanga okunnyonnyola kino kyeyongezaako okubeera nga ntegeeza ozambe ensonga lwaki abeera takitegeeza oba ensonga lwaki nsobola okukikakasaako nti naye taata we akwagala ate akwagala nnyo ebigambo byonna byonna bye yayogedde tabitegeeza jasi abyogeza busungu kyekikolwa kyali mu kubeera ng'akola ebigambo byali mu kwogera byo osobola ebigambo bikyuka naye ekikolwa kyali mu kubeera ng'akola ekyokusalako enviiri that means taata akyakwagala nnyo akyakwagaliza nnyo singa abadde takwagala yandibadde takwagaliza naye olw'ensonga nti akwagaliza kyekikakasa nti akwagala ye kyasuubira mu kyakwagaliza kisiiringa guli eri omukwano nti akwagalira ddala ensonga lwaki ageze ne maaso n'akola ekikolwa ekiraga nti neera akwagala akuggyako embiri ye zaasuubira mbu ze zikuleetedde obuzibu osobole okudda mu layini olw'ensonga akwagala so ebigambo bya tokomose nga akusalako enviiri n'ebisigadde ng'ebyo kisobola okubeera nga taata tubimusonyiwa abantu boogera ebigambo nga tebabikakasa envayo ne ŋŋamba owaayi Sheera Gashumba nze naye tulina enkwasaganya kitegeeza kituufu nkyogedde bwogezi ye nkwasaganya kigwe gy'otegedde temunzijja mu bigambo byange nze munneesonyiwe kankusaba subscribing ano ku SMX Media tujja kubeera mu misinga updates naddala nga zino still wano ku SMX Media sobawo nnyo okulangira business yo ng'otukuulirako obukubizi kw'enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera